Paulo Pio omusirikale wa Hash Security Services omulogobye gwa Kaboozi gwe gulinye ku mutwe nakuba omukazi Samuko amasasa abiri agamutiddewo ng'amulanga kumukuula nsimbi ze ng'enjogera ennaku zino bwegamba n'amubuzaabuza ng'alina abakazi abalala ate n'atandika okwogera n'abasajja. All of us was inside the house. Nobody was here. It is time for lunch. Nobody was here. We just hear the gun. Akubiddwa essasi okusookera ddala tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo oba oganzizza omukazi n'agaana ate tekiba kirungi kumukuba ssasi. Ng'omusajja yajja okukola wano kuluusanya amusaba akaboozi obubozi ne kasa omuntu. Nimepata ule mwenye napiga huyo rasasi amekaa hivi, nikuulize unakaa hivi sababu ndi kuna mtu nasumbua mimi ndani hapa, niliuliza nani? Samuko abadde akolanga pote era omufumbi w'emmere ku kizimbe ekizimbibwa abayindi bannannyini Crane Cafeteria ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe. Amasasa agamukubye ku ssaawa 7 ogw'emisana, Opio bw'amusanze mu kimu ku bisenge ebiri ku kizimbe kino n'amusaba omukwano n'agaana. Opio olumaliriza okutta Samuko ne yeetwala ku poliisi Entebbe n'agitegeeza nga bw'assa omuntu e Bugonga era poliisi bw'ekubye essimu ne bagitegeeza nti kituufu. Yatandika dda ku baana bawala yasookera ku muwala wo n'amugamba akola ki n'amuyisa bubi n'amutiisatiisa n'omuntu n'akunkingako ne ku mundu mu maaso ga muwala wange kuba nange yalinga agezaako ne mukambuwalira mbuka tokigezanga okukiddamu omulundi naawe. Akulira Lwambega wa poliisi Entebbe Joseph Sentamu akakasizza ettemu lino n'agamba nti Opio wakutwalibwa mu kkooti avunaanibwa omusango gw'obutemu. Mulambo tugutwala mu mulago mu kwanika kebejjebwe eni amukubya amasasa agenda kuvunaanibwa. Sebala mu Kigongo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV Entebbe.